akhirul anbiya wal mursalin ye nabbi asembayo ate ye mubaka asembayo ate nga obubaka bwe bubunansi yonna nibaga katukwika amazima kyava Allah agamba atya sura ya 33 aya lete yana Allah agamba kana Muhammadu aba ahadu min rijalukum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin agamba bwati taberanga Muhammad kitaye w'omu basajja mummwe tabanga Muhammad kitaye w'omu basajja mummwe naye ye Muhammad otyo mubaka wa Katonda era ye mubaka w'enkomerero wanji ye nabbi w'enkomerero Muhammad ye nabbi w'enkomerero banabbi yamulaye agambe taberanga Muhammad kitaye w'omu basajja mummwe Muhammad tabanga kitawe mu basajja muffe na yeye mubaka wa Katonda yali mubaka wa Katonda owenkomerero yowenkomerero mu banabbi makana Muhammadu aba ahadu min rijalukum walakin rasulullah wa khataman nabi yempeta ya banabbi oyo kati yatuma munsi yonna eri abantu bonna sembe aye nombuli yango budde bugwayo esigalo dakikemu njagikoyesa soma ayen esura 10 tulamuze ibwatu nyonyola ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam sura 10 ebera 95 aya some yokusatu yangu yakose 95 sura 10 95 aya soma eyokusatu biidhnihi taala so bakadde banga biti batuliriza tetuli kwogera lwa buchayi wabula twogera ekituufu ddala nti omubaka w'ensi yonna ate nga w'abantu bonna ye Muhammadi sallallahu alayhi wasallam Allah agamba wa hadha albaladi alamin yali alayira ebibuga bisatu yalayira ekifo Musa we yafunira amateeka 10 n'alayira ekifo Isa we yafunira obubaka n'asembyayo ekifo Muhammad yafuni obubaka n'agamba ati agamba bwati ndayidde omuti omutini omusajja Muhammad kyenjagaddemu agambye nti ndayidde ne kino ekibuga eky'emirembe ekibuga Makka wa hadha albaladi alamin ndayidde ne kino ekibuga eky'emirembe kibayita Makka ekyatumirwamu Nabbi Muhammad asinga bannabbi bonna era yakomekereza obubaka bonna obwava mu ggulu nga bujja eri abantu b'ensi eno kati nkusi atandikirawo yes pastor nkusi ako werezo lye Qur'an ate kati nga sinaba kutandika okwogera nja kusaba abatuuliza bonna abasiraamu batugulire Qur'an y'Oluganda wano bateno yange sijja kujja naye ate mugigule ebeere wano kubanga ndese Bible kwa mulema gwa Qur'an kakate Bible okufigatanga wamu katono seeka akiriza ajja kugula na ebyo byogendo tubuulira ngenda kubabuulira andi kati nkisoose kiri Qur'an ebeerewo kubanga eno yange ngizaayo kati wiki ejja tijja kubeerawo tujja kuleeta bantu bajja kuleeta y'Oluganda naye nabbi gwogenda okwogera ngenda kwogera ku Muhammad yes omukiriza Muhammad simukize Muhammad mumaka wa sitaani sola kwokiriza ngenda kwogera ku Muhammad buliriza ati mungambye kusomesa nze nga nsomesa sagala addamu kubanga ono abadde asomesa tesizeemu ate kinsanyusiza nnyo omwami otwalinga naye ku Masaba naye ambuzeeko myaka oba 10 oba meka naye nsanyusa nnyo okumusinkana olwaleero wano ansanze nga nkyali Kamulalwera tevoole alave neyankanga sinaba kufa sigenda kufa mangu kujja kwasajja longa balokose buliriza atandise ne Muhammad atugambye nti Muhammad mubaka wansi yonna kyosikiwakanya kubanga ne setaani wansi yonna kuba yali amutuma tusigenda kukiwakanya nsomesa kati Muhammad wansi yonna ate mubaka kubanga engeri gyali mubaka wa setaani naye wansi yonna ekyo sikiwakanya kati nkwatira Qur'an okwekyempakanya tasobola kubeera Muhammad nti yalondebwa Katonda omulamu kwata Qur'an eno gwe mwennyini pereza ennyiriri zino 45:16 anti katomuzina aloine kakati 45:16 ayagala essula ya 45 aya ya 16 gamba bweti 45:16 enekola na 45:16 gamba bweti esebo
era ddala twaleetera abaana ba Isirayiri ekitabo Tawulaati n'amateeka n'obwannabbi. Wuliriza, twaleetera abaana ba Isirayiri Tawulaati n'ekitabo ky'obwannabbi ne tugabira mu birungi ne tubasuukulumya ku bantu bonna. Kati abaana ba Isirayiri bokka bawa obwannabbi, si bono Muwarabu, ono wa Setaani. Kujjako ayayo ng'agimenyawo. Wuliriza, omulamu gugamba ani yatumwa mu nsi yo, Muhammad yatumwawa. Kugambye nti yatumwa mu nsi yonna kubanga mubaka wa Setaani. Omuntu Setaani ali mu nsi yonna ne Muhammad wa nsi yonna naye nga yamutuma Setaani. Ono agambye Nabbi, kati kamulage nga Muhammad tabangako Nabbi. Ono bw'abeera Nabbi tukiriziganye n'abaseeka bano. Ono Nabbi ono wa Setaani wa nsi yonna ekyo sikigaana. Kubanga ekyo kizibu nnyo. Waliwo abasamize ne bakiza Setaani. Nabo bakanye. Noono waati. Wuliriza. Ate njagala Abasiraamu bano bana bakwatamira nnyo. 794 Qur'An. Essula ya 7 aya 94. Okirize nti ono wa Setaani yennyini. Wansi yonna tesikwakanye. Era mukkiriza Setaani. 94 egamba bw'eti. 794 musajja munzi n'agamba. Agamba nti tetwatumanga ku kyalo Nabbi yenna. Tetwatumanga Nabbi, soma. Tetwatumanga ku kyalo Nabbi yenna. Wabula twaleeteranga abantu baakyo obubenje n'obuzibu. Oboolyawo ne bagonda. Oyo Allah yayogera. Okujja awakanya Allah. Allah tatumangako Nabbi yenna. Ate Muhammad Nabbi ani yamutuma Setaani. Nayo tegedde. Wuliriza ntegeera katalemu olunyiriri. Gwe tujja kukiza gwe Musiraamu. Kati abali eweerwe batufuna. Ante njagala nnyonnyola ntegeere. Enti Allah tatumangako Nabbi yenna. Allah tatumangako Nabbi yenna. Ate Muhammad Nabbi. Kati ani yamutuma Setaani. Ono Allah yayogera. Yes. Kunkumula amatu. Njagala nnyonnyole ayo sikitegedde. Kudamu olunyiriri. Egamba tetwatumanga ku kyalo Nabbi yenna wabula twaleeteranga abantu baakyo obubenje n'obuzibu. Oboolyawo ne bagonda. Kati ebiri mu Qur'an ani abyogera? Allah. Kyawunzeegwe. Ebiri mu Qur'an ani abisomesa? Allah. Ajja kutunyonnyola. Kubanga Abasiraamu bagamba buli ekiri mu Qur'an kya Allah. Kati Allah agamba tetwatumangako Nabbi yenna ku kyalo twaleetanga abantu baakyo obubenje. Ate Muhammad Nabbi ani yamutuma wataba mubaka wa Setaani. Owulira ndi kusomesa. Njagala nkulaga omusajja ono ye wajja agamba atya. Kati Muhammad ono ye bwe yatuuka era agamba bw'ati. 2:794 Qur'an. 2:794. Yes, sir. Qur'an. 2:794. Tebulaba nzire Qur'an leero. Kwata ku Bible. Egamba bw'eti. Gamba nti mazima nze Muhammad nalagira okusinza Mukama we kino ekibuga Makka. Ekyo kye yazizza kiyafuula eky'emizizo era nga buli kintu kye era nalagirwa okubeerawo omubakkiriza Abasiraamu. Wuliriza. Yalagirwa okusinza Mukama w'ekibuga Makka. Ekyaziza eky'emizizo. Ffe Katonda waffe tali Makka. Ffe Katonda ali mu ggulu. Kati wagamba we Makka Setaani yennyini. 106 Qur'an. Wuliriza. 106. Otampulirako. Bano Abasiraamu bamanyira bano nziragamba balokole. Tebamanyi nti nasoma naye kujjako. Ate abaami ne bansomesa Abdulaziz omu kwa bansomesa ku radio Masaba ono. Gwali naye wano. Bebamu. Egamba bw'eti. Kisome. Bateekwa basinze Katonda. Mukama w'eno ennyumba Kaaba. Ogwo Setaani gwenyini. Katonda tabeera mu Kaaba, Kamba guyinja. Kakati walaba nkulaga Muhammad yatumwa mu nsi yonna nga Setaani yamutuma. Nkuniwa okulaga. Kubanga wagamba nti bateekwa okusinza ennyumba eno Kaaba. Nannyini ennyumba eno Kaaba. Ng'ate Kaaba bagimanyi nti gujinja. Katonda tasobola kubeera mu jjinja. Ffe Katonda ali mu ggulu. Ono Setaani yennyini. Yamutuma sigaana. Yamutuma mu nsi yonna era atuwonyaawonyeza nnyo. Kyebulaba n'ensi yonna eri kuyoga. Ate abasajja bano baddu ba Setaani batumazeeko emirembe. Yesu mwana wa Katonda. Yesu yali Musiraamu. Bannange kiseddalo eyo. Somesa. Kati maliriza. Muhammad wajja alaga abantu yabalaga jana. Wuliriza 7:724 tafsiri. Basome. Njagala abasami babasoma biwensoma bagamba yonoona. Njagala bakube ebiwandiiko bino bakubanga ensi yonna ewulira era bavano bayingire ekkanisa. Tafsiri yako.
agamba ati agamba nti nze sitaani ayogera soma mbabulidde kituufu kubanga nze nabasooka okubeera wano mu jjana era nze manyi ebya wano okusinga mmwe n'olwekyo mutwale byembagamba nga byebikakafu abasiraamu bagenda mu jjana kifo kya setaani kati oyabeera mu maka wano bamutuma mu nsi yonna kuuta ebiwandiiko nyongere kuwandika kirala nzikiriza nti Muhammadi bamutuma mu nsi yonna nga setaani yamutuma sigaana era aya gyeneta zonna okumutuma nga sitaani yamutuma ati ulize ebigambo byensomeseza nkusomeseza ana 5:16 Qur'an egamba tuwana bye bawa Isirayiri yokka nendeeta mu 7:9 alanga agamba tatumangako nabbi yenna kati nkuleetedde Muhammad agamba musinze Katonda Kaaba nanyini nyumba eno Kaaba kifo gwa setaani kakati alana bamutumye otabanga awuliriza anamutumye ala amugamba tatumangako nabbi ate Muhammad agamba nabbi katani yamutuma Qur'an ize nsomesa kyolano situde Qur'an nga njagala ndage ensi ekituufu nti Muhammad mumaka wa sitaani yamutuma mu nsi yonna sigaana ekyo owuliriza aya z'ensoma za Qur'an sigenda kukwata ku Bayibuli Abdulaziz ali wano yebansomesa Qur'an nga ndi ku radio Masaba bano bebasomesa bange sinagana okuyingira obusiraamu lwa Qur'an eyo singe Qur'an yakuwa ekituufu nze nga ndi musiraamu naye nalabanga nasoma ate bankubirizanga asoma Qur'an okuva ku nsula esooka 19 paka 14 surati Al-Fatiha paka surati Nas nange nenkikola nga njagala nyingira obusiraamu ebisoma mu Luganda anti bibyongera Qur'an yange olowooza saagisoma Qur'an nze gyetiisa yange nagula abami bano bansomesanga naye kati wenatuuka nezo nenga mati nze nsingira ntya mu mwaka wa sitaani jjana kifo kya setaani olwa bugambi nze sitaani ayogera nasobola okubeera n'omujjana kamalize ne aya n'obulirize Muhammadi waje okumanya nga mu mwaka wa setaani 4:29 Qur'an maliza ne aya eyo nedda maliriza neyo ofayo ki 4:29 gwekkiriza ojja kuyingira ekanisa mwe munayingira ekanisa omugana mu 4:29 egamba bweti 29 bamutuma mu nsi yonna egamba jukira gwe Muhammadi 4:29 nti yino gwe toli kugiraba ensula ya 4:6 no 4:29 kubyempewo gwosoma birala ate kiki kino 4:29 agimalize gwemalize soma ayo gwemalize yona ngisome yonna egamba kijukira gwe Muhammad atonjejako jukira gwe Muhammadi bwe twaleeta gy'oli ekibiina ky'amagege amajinni nga gawuliriza okusoma kwa Qur'an mu kisirise bwe gaamala okusemberera okusoma okwo negoogeraganya nti muwuliriza ebigambo bya Mukama Katonda ate okusoma bwe kwamala okuggwa ne gakyuka nga gaddayo eri ekibiina kyago nga gakitiisa ebibonezo bya Katonda. Muhammadi okumanya nga wansi yonna ne bamutuma mu mizimu Muhammadi yakuŋŋaanyanga masetaani yasomeranga Qur'an aya weegamba yakuŋŋaanyanga ekibiina ky'amagenge abaana bakuŋŋaanyanga abantu Muhammadi akuŋŋaanya majini kubanga setaani yamutuma setaani afuga majini awo wenkomye njagala seka abikwatemu kaya zenzo okwogerezo batayingira ekanisa sigane nga Amos Nkusi Kamulali Pilipili man toyanziza Amos Nkusi Kamulali Pilipili man ya okusiziranga ku aya kuseka bwazogedde kuba nze ezimute tetuste ya bajja akola direct translation nenga tanyonyola shalehe ne tutegeera kiki kyagamba okusiziranga ku bwayogedde kuwanga kusaka noddemuko ku aya zagize. Alhamdulillah tumwebaza Allah ekitiibwa tuleese n'atuteeketeekera obulamu bulungi. Mukadde wange Muzeeyi Nkusi mbadde omulaba era nga mmanyi nti yagenda neyeyongerako okugaziwamu Qur'an yagenda kutereka mu nnyumba twamugamba agule Qur'an y'Oluganda agenda agisome naye n'Oluganda lwennyini lwagaana okukola ki okutereera kati ffe Allah ekitiibwa era byatugamba Sura ya 2 aya 78 gisome. Sura ya 2 aya 78. Naam, Sura al-Baqara. Era agamye nti gwe musomesa. Sika soma mama. Obudde. Egamba bwezi 78. Ne mubbo Abayudaaya n'Abakristaayo. Mu groupu z'abantu bano
abayudaaya n'abakristaayo mulimu ababuyabuya sinze ngambye abatamanyi kusoma ono tamanyi kusoma era agambye yalonda mu Luganda naye naluluganye wabula ebisuubuzo bye baayiga ku bakulu baabwe byayiga kunze byagala atanyonyole nga nange wendi era tebali bo wabula ateebereza buteebereza kati bwe mugamba nti Muhammad nabbi wansi yonna nti ye ate nga wiiki eri yasomesa n'agamba Yesu si wansi yonna sisomusangako ekyo Yesu wansi yonna olaba kati ogambe Muhammad wansi yonna ayi n'ogamba nti wa sitaani sitaani naye ayina ekitabo yalina bubaka Muhammad yasomako ekitabo Muhammad yasomako Qur'An kale sirika nkusomese muzeeyi emyaka gyo gyetaaga kuyiga mpola kutwala mpola sijja kutwala nga miyeekera aya z'osomeze ennyini kati zikuddiremu 45:16 gireete asomya 45:16 seeka teekamu sipidi twanguweko egamba bweti twagala tunyonyola aya zino n'oluvannyuma tulabe omulala 45:16 egamba bweti yangu yako tulabe aya gyaleese era ddala twaleetera abaana ba Isirayiri ekitabo Tawulaati n'amateeka n'obwannabbi ne tubagabira mu bo ebirungi era ne tubasuukulumya ku bantu bonna basi kati yawe akomye ye bwe yasoma eyo n'alowooza nti obunnabbi bwakoma ku baana ba Isirayiri kati okolangamu oti muzeeyi osomanga essula ey'okutaano Maida tandika ku aya ya 4 nga Allah agamba nti inna anzalna at-taurata fi huda wa nura liyahkum bihi nabiyina alladhina aslam lilladhina hadu someyo mazima ffe twassa Tawulaati nga mulimu mu yo okulungama n'ekitangaala basa ku Musa ekitabo Tawulaati nga kirimu okulungama n'ekitangaala balamulenga nayo bannabbi abo abakola ki abaasiramuka bano abaali abasiraamu ku mulembe gwa Musa baba ekitabo kye bayita Tawulaati ne bakikozesa mu busiraamu bwabwe kaakati katulabe omulembe ogwaddako somo lwa 46 ne tugobereza ku buwuufu bwabwe Musa bw'avaawo ku buwuufu bwa Musa wakafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam ne bakola ki tugobereza ku buwuufu bwabwe Isa mutabani wa Maryamu ng'akakasa ebyo ebiri mu maaso ge ndiyo ebyasooka mu Tawulaati ne muki ne tumuleetera enjiri nga mulimu yo obugulungama n'okolaki n'ekitangaala Musa bw'avaawo ne basindika Isa naye najja n'enjiri eri badde wa Tawulaati ne Isa naye bali mu njiri tujja kujja kuba budde bo naye n'abeera nga akola ki naye ajja n'enjiri Musa badde wa Tawulaati Isa najja n'enjiri kati some ya 48 ne tussa gy'oli ggwe Muhammadi ekitabo n'amazima olwo ne tussa gy'oli ggwe Muhammadi ekitabo n'amazima Muhammadi yajja kusikira Isa bonna baze n'ebitabo nga kikakasa ebiri mu maaso gaakyo Tawulaati naki n'enjiri Muhammadi bwe yajja kuwakanya bya Musa yajja kukakasa nti Musa abadde nabbi ne Tawulaati kiba ekitabo kya Katonda kukakasa nti Isa abadde nabbi era ne Tawulaati n'enjiri kibadde ekitabo kya Katonda asoma sharihi yayo ya 8 egamba bweti Qur'An yassibwa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ejulira amazima g'ebitabo ebyasooka biri ebyasooka Tawulaati n'enjiri ne Zabuli ebyo ebyasibwa ku bannabbi abasooka kati derafo ayitibwa Abayisirayiri baweebwa bannabbi era yasembamu bannabbi abaava mu Isirayiri muzeeyi Yoona somo lwa 5:2 esula ya 2 egamba bweti somano soma sharihi yako egamba bweti Katonda yateeka mu baana ba Isirayiri bannabbi bangi nga buli we waavaawo nnabbi bwe waavangawo nnabbi ono waddawo omulala ng'azzaawo omulala era n'abafuula abafuzi abalina abaweereza n'abafuula nga bafuzi ate nga baweereza era n'abawa ebyo byataawa abantu balala bonna ndiyo mu abo abaaliwo ndiyo omulembe gwabwe soma okutuusa lwe yakomenkerezaayo bannabbi abaava mu zadde lya Isirayiri ng'asembyayo ani ne Nabbi Isa Yesu Kristo mutabani wa Maryamu kati Isa yaggalawo obunnabbi bwa Isirayiri bwe baamala okubuggalawo 48:29 Allah n'agamba atya obwa Isirayiri kati obw'ensi yonna bwakwasibwana ng'ono yakomawo bwa Isirayiri
kati bwensi yonna ne bujja bwe buti 29 gireete wamma Allah ga Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahum ashidda'u 'alal kuffar ruhamahum bainahum tara ruk'a sujada yabtaghuna fadhlan min Allah wa rizwana. Agamba ati Muhammadi mubaka wa Katonda. Kati yasembyayo obubaka ngono Muhammad gwadogamba nsimanyi sitani amutuma nga n'ekiwandiiko tokirina ayogedde sumyenga Qur'an tugende mpola muzeyino si byakuyomba tuli kuyomba sumye Qur'an anti ni mu Qur'an Qur'an egambe Muhammad mubaka wa Katonda n'abo abali naye b'amaanyi abaali naye baali b'amaanyi abavumu ddala ng'ate bavumu ddala kati bw'aba mubaka wa Katonda olwo Katonda n'amutuma wa 7:58 Allah agamba kul ya ayuha nnas inni rasulullahi ilaikum jamia gireti 58 gamba bweti gisome 58 gamba gwe Muhammadi nti abanga abantu nga naye musimu yali ne taata we mazima nze Muhammadi mubaka wa Katonda nkoze ntya atumiddwa gye muli mwenna gaana ate bwe tunakusibamu empingu kati takuute munyire gye nkuutemu katumalize ne wano asomye aya y'omusula 7 aya 43 94 nga Allah agamba tetwatumanga mubaka yenna ku kyalo okujjako nga twaleetanga akabenje eyo aya bategambe nti batumye oluganda zo lumusumbuwa bagamba tetwatumanga mubaka yenna okujjako nga tumala kuleetawo kabenje singa abantu babakoze eki baganya omukkiriza kye bali bategeeza ekyo ddamu aya wamma 7 ebadde 7 oluganda bwetu olugamba 7:94 twatumanga nabbi yenna 7:94 ani mugwere egamba bweti 7:94 egamba nti tetwatumanga ku kyalo nabbi yenna wabula twaleeteranga abantu baakyo obubenje n'obuzibu oboolyawo ne bagonda. Kati bw'ogamba nti tebaatuma nabbi yonna kibategeeza Musa si nabbi kubanga kigambo kigambye tetwatumako nabbi yenna etegeeza Musa si nabbi, Adamu si nabbi, Yesu si nabbi. Kati kitegeeza olina okukozesa obwongo otegeere baali bagamba ki. Ndowooza oluganda luwakanye katukozese oluzungu kati oluganda lukulema ani yakulyako skulu ndowooza oluganda lubusumbuye mu lulimi kyolulaalo n'ategeera andi temunafulumya ebitabo bya Lugwere. And we sent not to the city a prophet except that we seized its people with poverty and hardship. Oli yasomako oluzungu atubuli except kiba kitegeeza ki bamalanga kuleetawo obubenje ne balyoka baleeta nabbi oluvannyuma baba bamutumye aba tebatumye bamutumye muzeeyi mubuulira ddeyo asome. So tebaatumanga nabbi yenna okujjako kyekigambo except oba wabula nga bamaze kuleetawo bwe nti bw'ogaana okukkiriza nabbi ono Setaani yamutuma sinaba kuwakanya Muhammad tebamutuma Setaani yatuma Muhammad. Kati oba osoma nti Setaani yatuma Muhammad tuwe layini eyo mu Qur'an tugirinze 7:94 mwenye juva kusoma 7:94 tetwatuma nabbi yenna gisome tulabe ate 45:16 owanabi wakuma ku Israeli ani yatuma Muhammad nga tuku Setaani gwenyine kati kola boti wanje owanabi 45:16 bawa Israeli yoka kati ati Adam onu mwarabu ani yambuwa kyembuza kikyo kakuddiremu kino obuuze soma 8:29 tumubuuze ekibuuzo kyaffe akiwulire kubanga tali kutegeera kye tubuuza 8:29 egamba bweti Muhammadi mubaka wa Katonda. Muhammadi mbaka wa Katonda kali gwesoma wagamba Muhammadi mbaka wa Sitaani 45:16 twatumako nabbi yenna wanabi wa Israeli yekaago wa Setaani ogwo soma wagamba ndi Muhammadi mbaka wa Sitaani 5:16 Katonda agamba tetwatumanga wanabi wa Israeli yokka tewawako Warabu. Anti aya eri mu Qur'ani egambye nti Muhammadi oyina Qur'ani 2 ati yone Qur'ani nti ziri 2
wuliriza gwe goyita katonda oyo setaani wuliriza kanswase omusajja ono kumpewo gwe bayita Allah gwe bayita katonda oyo setaani talina kyeyatonda wuliriza tuli kwogerako Allah leero anti Allah katonda anti Allah anti mu Warabu mugamba Allah ye katonda kati Allah talina kyeyatonda oyo setaani yeyatuma Muhammad sigaana anti olaboti leeta olunyiri ani yatuma Muhammad setaani gwe bayita ani Allah yatuma Muhammad yesebo kali katugende mu Qur'an andi setaani kitegerekese nti Allah baba yatuma Muhammad setaani sikigaana Allah setaani yamutuma sigaana kati kolaboti soma olunyiri lulimu olugamba nti Allah setaani kati wabanga Allah katonda mpo olunaku lusooka kyeyatonda n'olwokwera okusatu n'olunaku lusembayo ku Saabiti nze nyingira obusiraamu ng'ogamba nti katonda tetuzze kusoma lwaliro bya kutonda ne Allah kyeyatonda wama muddiremu omulamwa anti wawakanya nti setaani wuliriza moderator onayitukoya akkiriza amaze agambye Allah yatuma Muhammad nga setaani ate bwamaze naga nti yamutumawa setaani yamutuma mu nsi yonna nti Allah setaani gwe bayitaani Allah yatumani Allah setaani yamutuma mu nsi yonna yatumani Muhammad mu nsi yonna ani yatuma Muhammad setaani gwe bayitaani Allah oyino nyiringa Allah setaani tuwolu nyiro lusooka Adamu nga Allah nga sitaani tuwolu yasooka ni yaki byonna tuwe nolo musanvu ono muweko mazi awo muleko kuswalira kumpewo omulama gutegerekese pastor akiriza nti Allah yatuma Muhammad era yamutuma mu nsi yonna setaani Allah sigala setaani katudde pastor Moses Mazerere twagala kwebaza abasomeseza bonna abasoose mwebale kutambuza kintu njagala kwebaza Katonda ankozeseza byonna newankubadde nga ntuuse mbeera enzibuzibu naye era ntuuse omulamwa muyitirivu nnyo ate gusanyusa okuzuula ebyama ebifaananako bwe biti naye kyenzudde nga sinasomesa misomo gyange nkisanze nti Qur'An ekubagana ebikonde wano eyogera kirala ate wano neyogera kirala bano bamasheeke bo ne baleeta endowooza yaabwe ne banyonyola nti bwe kityo bwe kiri naye nga ate Qur'an egambye birala Qur'an bwe tuba tubiikudde essuula ey'e95 aya ey'okutaano eraga nti Muhammad yatumibwa Makka yokka somayo bikula Qur'ani osome ate nze naasomesanga bwe nsoma yatumibwa Makka 95 Muhammad yatumibwa kyetuliko nga ndi sobanze kasookedde nzaalibwa sebo 95 ojja kusoma olwokutaano essula ya 9 aya 5 wemba nsoma 95 aya 5 egamba bweti kansuubire ndi kumpewo ey'okutaano egamba bwe tulimala ne tumuzza okubeera owa wansi waba wansi ne tumufuula omukadde awuse wewo 95 asoma sura 15 thumma radadnahum asfala safilin soma 14 ey'okuna sura 14 tovola mbadde mbuuza essula 14 aya ey'okuna si bwe kiri nsuubira awo nawo tukubye empo 14 ey'okuna aya egamba bweti ey'okuna yino tetwatuma baka yenna wabula na lulimi lwa kibiina kye alyoka abannyonnyole obaka bamatire alyoka abuze Katonda oyo gw'aba ayagadde era alungamye oyo gw'ayagadde. Kaakati bwe twetegereza Nabbi Muhammad yali wa lulimi ki? Luwarabu. So kaakati kijja kitya ate abeere nga abuuka Oluwarabu najje mu kitundu ekitali kikye ekitali kya lulimi lwe. So weesanga nti nno Allah bw'abanga ayogera mazima nti ddala kituufu yatumanga bannabbi mu lulimi lw'abantu be balyoke bamatire. Omutume tasobola kubuuka Buwarabu ajje eno n'olulimi ffe lwe tutamatira.
ekyo kimusibira wali wokka. Kirabye ekyo? Allah yatuma ababaka naddala Muhammad mu lulimi lw'ewaabwe. Era Nabbi Musa bamutuma wa mu Webbulaniya. Era eyo gye yakoma tatuukangako eno. Yesu ne bamutuma naye oluvannyuma ye n'atuma ababaka be ababe n'abagamba mugende mu nsi yonna. Yabuyina kubanga mu Matayo twasoma luli 28 olw'okumin'omunaana n'okumin'omwenda. Sooka owulirize. N'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Lulimi ki? Bw'ogenda mu bikolwa by'abatume essula 2 okutandikirawo okukkirira paka ku Lwokutaano nti yabawa Omwoyo Omutukuvu ne batanula okwogera ennimi. Sooka owulirize, obuuzizza, saagala obumbuzabuze. Nze ndi kusomesa. N'abawa obuyinza okwogera ennimi zonna. Abantu bonna ne bakola ki? Ne bawulira buli omu mu lulimi lw'ewaabwe. So ombuziza nti n'abawa okwogera ennimi endala. Yes, Omwoyo gwe yabawa yabakkako ne babeera nga basobola okwogera, buli muntu n'akola ki? N'awulira mu lulimi lwe. Ekyo nga tuvuddeyo mu Sula ya 5 olw'okumin'omukaaga. Qur'An. Esula ya kumeka? 5:16. 5:16. Egamba bweti. 5:16. Egamba etya? Egamba bigambo twaleetera abaana ba Isirayiri ekitabo Tawulaati n'amateeka n'obwannabbi ne tubagabira mu birungi ne tubasuukulumya ku bantu bonna. Kakati batuweeko nga Katonda agamba nti twatuma obwannabbi n'amateeka mu Bawarabu. Eyo aya gyeri Muhammad Musoga anti gwe tuweeyo nga Allah yakomiiconinga Nabbi Muhammad okubeera nabbi. Kantwanukula ekyo nakyo 3 Swati Yasin 3:6 Bita bilala. Bamuuza aya ndana. Wetegereze ng'ekibuuzo olyoko nze nkyanukulanga bw'obuziza. Yanukula aya nyini. Basta muleka yanukule. Yanukule nna. Obuziza ng'olina yansa mu mukono gwa ddyo. Wamasoma Yasini wano. Nze tumenye kansome olw'obudde. Essula eyitibwa Yasini. Tugenda kusoma aya 6. Allah agamba litunzira kauma ma unzira abaahum fahum ghafilun. Katonda yatuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati sabo walabu abakuleisha ibonerezo bye. Nagana wabula kino tekitegeeza nti mutume Muhammad yatuma eri bawalabu bokka kubanga obujulizi bungi mu Qur'an obulaganga bwe yatuma eri abantu b'ensi yonna. Webale nnyo okutuwanga Allah ayogera. Nze ndese aya gwe olikuleeta birala. Ate birala bye biki? Asoma aya. Nsoma aya olowooza no Bayibuli. Moderator. Ali kusoma shere. Shere ekitegeeza ki? Shere ne aya bye bimu. Bye bimu. Kati soma aya ya. Adi eno agambe nti olyoka otiise ekibiina ebibonerezo bya Katonda. Kati ekibiina balina kikunyonyola wano. Yulira. Kitegedde. Kwe gamba aya zonzi buza kutegeera. Kati kambuze inkusi. Eyanyonyola aya eno. Omaze. No. Pastor katugene mpola. Pastor aya. Aya gyasomye. Ate alikuleeterako ki ebinnyonnyola ebyabudaluza kimato. Nganyonyola ki? Nganyonyola ki? Nze manyi. Kati kugwe anyonyola aya. Anyonyola aya nenze aya njitegeera kubanga Qur'an yakka. Ulinda Qur'an yakka mu lulimi olwangu ennyo. Olwarabu. So tulwetaga kunnyonnyola era bano bebanyonnyola bano betulinkiriza tewali abalagira kunnyonnyola. Qur'an yetegerekeka. Kakati sebo moderator. Egundi aya kyegamba nti kibiina. Ekibiina toyinza gamba nti bantu bonna. Baba group of believers in a certain faith. So bano bali bagundi kibiina ky'abagundi ky'Abawarabu bokka. Ate abakkiriza Muhammadi so si bonna. Kati ono atulimba kati bw'omukkiriza nga toli Muwarabu oba toli mu kibiina ki? Anti obeera mu kibiina ekyo. Naye ate gwe atali Muwarabu watuukayo otya okubitegeera kubanga
bya mu lulimi olwo lwokka bakibiina ekyolulimi olwo babitegeera modoleta tombuzaabuza ebyo byasoma mu Warabu ani amugambye abisome mu Lwarabu alina aye mukkiriza okusoma mu Lwarabu eriwa omulama gwe balemye abataka bakuwuliriza tolina layini nga Muhammad si wansi yonna. Allah agamba inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun, mazima tusa Qur'an ng'eri mu Luwarabu mulyoke mugitegeere era nagitegeera lwenva okusoma lwo si lusoga nti nuno nayo tegeera. Inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun, olwo lusoga Luganda nawe genda osoma ddala kati mwe fiizi mwalyanga buli kakati talagirangako nti musooke musome Oluwarabu mulyoke mulutegeere no toyombera mu bintu mwana wattu oli musajja muyivu mbadde kuwa ekitiibwa ayagala kwewebula wano kugondi Oluwarabu luli simple terwetagana kulusoma era bali Abawarabu bennyini balutegeera nabana abanyonyola bekutulinkiriza tebeetaaga kubeera muno mu studio mbu banyonyola Qur'an envunule so no moderator bona ali kumalya budde kakati katusome sura ya 24 mukulu Faizo Qur'an ino wano abikula tubigiriza abantu amazima kusinga okubeera awo tupalapalanye kiki 28 eyokuna 28 yokuna nja kwongera aya nga group gye yatumibwamu yokka agamba nti mazima Fir'auna ye joyagala soma 28 yokuna mazima Fir'auna Yesu kulumiza Munsi ey'Emisiri nafuula abantu baayo ebibiina nga anafuya ekibiina mu bo ng'asala abaana baabwe abalenzi n'alekanga balamu abaana baabwe ababuwala. Koti zo bisoma 3:6 ey'omukaaga manyi egamba bweti ne moderator mwewunyi kati ekyo nakyo nagamba nekimwewunyisa kiki ogwawa otekwa kuba wakati olyokoti se ekibiina ebibonerezo bya Katonda abataatisibwa bakadde baabwe kale kati nabo bagayaavu ku bubonero bwa Katonda. Yes, ye mutume baamutuma kutiisa kibiina si bantu bonna. Kakati yawaleeta aya egamba nti eri abantu bonna ate tabadde na aya sherehe gyali okuleetanga kugamba akoonaganya Qur'ani ate n'abeera nga akola ki abuzaabuza abantu tababulya kituufu. So mutume Muhammad wanji abategeera olulimi Oluwarabu bebeekunga mu kibiina ekyo anti abo baweetulinkiriza kuba n'Oluwarabu wano tewali alumanyi so anti kakati oli kubuzaabuza essula y'enkaaga mu 2 aya ey'okubiri nze kandeete ennyiriri zange zonna Nabbi Muhammad bana baamutuma mu kibiina ky'abantu abategeera olulimi lwe nsomese ntya bana njogera Luzungu soma 6:2 olwokubiri kakati kyewuunyisa okulaba yoyo eyatuma mubaali batamanyi kusoma mubaka Muhammad eyatumwa mubaali batamanyi kusomwa ng'ava mu baba Warabu abenga abasomera ebigambo bye era nga batukuza okujja mu bukafiri. Moderator ne bwokoma tokwatibwa nsonyi kujjano n'ogamba tokwatibwa nsonyi wali nyongeddemu ko kubanga bano bantataganyiza tokwatibwa nsonyi kubeera wano n'ojja n'ogamba nti Muhammad yatumibwa eri abantu bonna abaasoma n'ogireeta ne ku kasozi ak'abantu abaasoma n'obaleetera omubaka eyatumibwa mu bantu abataasoma. Kati nze mpulira okusoma Qur'ani wano ku IU singa ekinnya kyali wadde wano n'alingidde mu ttaka naye omukisa gunkutte nti tewali kiki kinnya naye nga mpulira okuswala okuleeta Qur'ani
eya Muhammad gye bamutugwalese okoze ensobi nnene nnyo era olwaleero sigenda kuwa transport yakuzayo sebo tudde mbadde nkyayinayo ayenda Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumibwawa era yatumibwa mu bantu ki era kigendera kyali kyaki. Tuwuliriza abashekhe nga batugamba nti yatumibwa mu nsi yonna, ate pasita omu n'akiwakanya n'agamba nti yatumibwa eri sitaani. Ebyo bibadde bigambo bye, abadde avunjula katonda w'abantu n'amuyita sitaani nti yamutuma. Then gwe badde otunyonyola nti yatumibwa mu Bawarabu, bwe yatumibwa mu kibiina eky'abantu aboogera Oluwarabu. Yes, obadde otunyonyola, twagala kumanya abantu abo be yatumwamu bakyaliwo kuba nange manyi Oluwarabu. Ekitegeeza yatumibwa mu nze oba buli amanyiko okwogera Oluwarabu bw'aba yatumibwamu. Tunyonyole. Sebo nga sinagenda mu maaso nja kusooka nkugezese ndyoke nkakasa oba nga ddala Oluwarabu olumanyi. Alikum kitegeeza ki? Kyogero kimanyi. Nkimanyi. Ndayogedde kifu. Kyogerwa kitya? Anti kati kitereeze ndyoke nkakase nti oti ate kifuba kinnyonnyola. Kitereeze otereeza bwe kiba kifu. Haliku njagala ekintu n'okifulumya mu nnukuta nga bwe zirina ofulumya kasenga bwaki. Oluwarabu tolumanyi. Oluwarabu talumanyi. So moderator leka kwetulinkiriza naawe otulimbe. Olira. So Oluwarabu terumanyiddwa wano. Mondeke time yange. Kuba nze ngeze ndine moderator mwe muyingirira muwa. So moderator ensonga zino siza kuzanyiramu kubanga ku lunaku olw'enkomerero bakugamba teweesimba ku kintu ky'otalinaako kumanya. Ng'ekyokugamba nti omanyi Oluwarabu nga tolumanyi. So katugende mu maaso nze kati nkuvudde anti njagadde okukakasa ntegeere nga ddala omanyi naye ondaze nga tomanyi. Kakati mukulu mbikuliraako essuula ey'okubiri aya 12. Surati Bakara aya 12. 12. Egamba bweti 12 asura yakubiri aya 12. Abiri egamba bweti luli wayina speed abanga abaana ba Isirayiri mazima mujjukire ekyengera kyange ekyo kinabagabira era mazima nze nabasukulumya ku balala bonna mu kwetiika obubaka bwange. So yabasukulumya teri bantu balala bateekeddwa kuleeta bubaka okujjako Abayisirayiri. Kye kibuuzo moderator ky'obuuzizza nti ate obubaka bwajja butya okuva mu lulimi olw'Ebbulaniya ne lujja eno muffe kubanga bo yabasukulumya ku bannabbi abalala era bo okubanga babasukulumya bakomyamu eriya eyo yokka eyaabwe ey'Obuwarabu naye ate bano Abayisirayiri babasukulumya ne bagendako ne mu nsi endala. Sula ey'okuna aya 32. Sula ey'okuna aya 32 nga basoma ki? Mbadde njagala nnyonyole anti babasukulumyako ate wano tubadde tugamba nti nabbi baabatumanga lwabwe anti yes. Kakati abalala bonna kati olwa Yesu lwe luliwa lwe mulina mmwe anti kekugambye mu bikolwa nti n'abawo omwoyo ne boogera ennimi endala. Abantu abaava mu nsi zonna Buwarabu ne Buwarabu baaliyo. Kiseegeza gwe oliko omwoyo nnyo. Muwasome nsome essula ya 4 aya 32. Sorry, 1062 ne 1063. Mira nawe. Tofaayo. 1063. Gwe mulimo gwo gwa kubikula kompyuta ng'osoma. Egamba bweti 1063 mu 2 ne 1063. Naye amazima abo abakungu mu kumanya mu bo Abayudaaya bakkiriza ebyo byassibwa gy'oli gwe Muhammad
n'ebyo ebyassibwa oluberebererwo era bayimirizaawo esswala ne bawaayo zaka era ne bakkiriza Katonda olunaku olw'enkomerero n'olunaku olw'enkomerero abo tugenda kubawa empeera ennene. 163 ogimazeeyo. Mazima ffe twatumira gy'olinga bwe twatumira eri Nuuhu ne bannabbi ab'oluvannyuma era nga bwe twatumira eri Ibulayimu ne Isimayiri ne Isaaka ne Yakubu n'eri abazzukulu be Yakubu ne tutumira ne Isa n'eri Ayubu ne Yunusu ne Haruna ne Sulaiman ne tuwa Dawudi Zabuli. Kakati Muhammadi naye yali muzzukulu wa Yakobo oba nedda? Alyoka abeere kubanga mu bazzukulu abo anti mu bazzukulu aba Yakobo be baatumira bazzukulu baabali abalala tebabatumira, baatumira bazzukulu ba Yakobo. Kati Muhammadi naye muzzukulu wa Yakobo. Nze nkomyawo.
omuwulize nga gobogambe nti omwoyo obadde osomesa ng'ogamba kunzinyonyola nze aya nyangu nnyo okutegeera ziri simple anti kati lindako kati wamase kyetukola kino kyendi okusoma size naze nakyo olangano gati ndi kusoma kati owuliriza mazerere wekuze basebo byendi okusoma si bigambo ninavudde nabyo ewaka ebigambo bino aya za Qur'ani bwe bagisomanga bazinyonyolanga amakulu gaazo esababu nuzulu ensonga eyavangako etteeka lino okukka kati gye tuli okusoma ebyoluzungu mwebiri lwakuba gwe otabimanyi kati oluganda lukulema ng'ate osaba luzungu kyembuuza oluganda lukulema kati tusome aya eno gwe totumalya budde nabbi nga tanalagirwa asansanya obubaka eri abantu bonna yasooka kulagirwa abeerenga abutuusa eri abantu be agamba abaali okumpi nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kuŋŋanya abantu be ab'omu kitundu kye ab'e Makka n'abagamba nti abanga Bakuraishi nalagiddwa nsookere ku mmwe okubeera nga mbabuulira ebigambo byange yabakuŋŋanya ku lusozi oluyitibwa Safa ne Marwa amangu ddala nga kamaliriza n'atandika okubunyisa ebigambo bye eri ensi yonna kyova olaba nabbi yalina baswaba mwalimu abaddugavu Bilal ibn Rabah yali mu Afirika yava ano Ethiopia ng'akiikirira ffe mu palamenti ya Muhammadi mwalimu n'abazungu Salman al-Farisi yali muzungu ng'akiikirira abazungu ne Yesu abayigiza be 12 bonna baali Bayisirayiri tekwali kwakiikirira abaddugavu tekwali kwakiikirira abazungu kati teekamu amagezi nga twogera ono lwaki yalina abantu bano bonna alina okukiikirira abaddugavu Bilal ibn Rabah n'amuwa n'obukulu nga mwazinyi yalina Salman al-Farisi nga muzungu n'akiikirira abazungu ng'alina n'abawalabu nga kiraga nti nabbi wansi yonna kati Farisi n'omwoyo omutukuvu ani asinga mu toyanzege tujja kudda eri omuwuliza waffe akadde tetukyalina osobola kutukubirako ku noti 75 tusimalirizaako obadde ogamba kipasa anti kati abakifa kiseera kituweddeko abasajja ne babadde boogera wano ebigambo bingi ne Qur'ani gyava kumaliriza wano nze mbagambye nti Muhammad sitaani yamutuma Qur'ani giyamuwa yagiwa bakafiiri 26 aya 2 egamba nti Qur'ani yateekwa mu mitima gy'aboonoonyi bakafiiri Muhammad sitaani yamutuma na era ne Qur'ani giyamuwa nsula 6 bamuwa dogo eno Qur'ani dogo kanisoma y'omukaaga eno yesinga obukulu aya gye tuli 7 wuliriza aya y'omukaaga nsula 7 agamba nti Qur'ani bamuwa toyogera Lukunyimya mbozi embuzo nonyimya wakango tusi kati mwenyine asome kati gwe kisome 7 Qur'ani dogo je bamuwa dogo uliriza ne bamuwa Qur'ani kintu kya bakafiri moderator omulama teguli kubuuza ndi Qur'ani kyeki oba Bible kyeki omulama gubuuza Muhammad yatumwawa Muhammad akoze statement n'agamba sitaani yamutuma atuwoli nyirunga lugamba nti sitaani yatuma Muhammad mu nsi yonna lulete bino byonna byowampanya nkusoma Edaana 5:16 owa nabbi wa Isirayiri yoka ne musomera 7:4 7:9 nti aya Qur'ani tetumwaku mutyana mubitegeere byonna kati mukiriza nti wuliriza omaze kubitegeera setaani anti mbadde nina kyeŋŋamba ti Muhammad ono wajja ne Qur'ani eno ontu ali mu Qur'ani yabalagira nti mugenda mujana jana kifo kya setaani o setaani yennyini nabbi yatumibwa gamba nti Muhammad nabbi setaani gwe yatuma setaani yamutuma mu nsi yonna ekyo kyensoose nakyo mubaka wa setaani yamutuma mu nsi yonna ntumako wa setaani ebigambo byonna byensomesera bya setaani kubanga wa nabbi bawa Isirayiri yoka tubamutuma mu nsi yonna n'abawa Qur'ani kitabo ky'abasi n'abawa nti mugenda mujana kifo kyandi kya setaani n'amuwa Qur'ani dogo kakati mwagala mutya kambunzike benti moderator wali ono kyabuziza namubuuziza Muhammad muzukulu wa Yakobo oba nedda yakibuuse akanyanukule eki kyembadde ŋŋendako bwe tusoma essula eyitibwa Aswafat ebeera ya 3:7 ne tusoma aya ezogera ku Ibrahim ne batabani be ey'10:12 gamba mutabani wa nabbi Ibrahim omukulu naye ye nabbi Ismaili ye yasibukamu abawalabu ate ye omuto ye nabbi Ishaqa n'asibukamu olulyo lw'Abayisirayiri kati Muhammad ave mu bawalabu ate oli Isaaka n'ava mbaki mbayudaaya naye nga bonna jjajjaabwe yani
kitaabwe ya Ibrahimu. Lwakutogamba ati Muhammad yali mu Ibrahimu. Kati Muhammad ava mu Ismaili. Kati mu Ibrahimu. Cheda musatu emu ya Airtel.